wange omulungi owa KTV mukwano ogamba otya kansubire nti obulamu bweyagala gwena wenna atambula mu mbeera ey'okusomoozebwa oyinza okuba nga oli mulwadde wafiiriddwa walwaziza kukwasa Mukama Katonda asobole okubeera nga akuyisa mu mbeera gy'olimu ate naawe walina ebirungi by'otuuseeko olunaku olwaleero kusaba weebaze Mukama Katonda. Ndagira Esther tuuse ne programu ntuuyo zange nga yeno programu gye nsuubira nti no omuntu anaaba omugagga gy'atasaanidde kubeera ng'asubwa okulaba buli lwa mukaaga ziba ssaawa mukaaga. Yeno programu enkuleetera abantu ab'enjawulo nga bakubulira gyenvudde waabwe mu business. Yatandika atya, akola mirimu ki, bye bintu by'otasaanidde kubeera ng'osubwa mu programu eno. Olunaku olwaleero tulina omwami Opio Tom, onono nga ye nannyini Opio Engineering Works. Tugenda kubanga twogerako naye tutegeere yatandika atya, akola mirimu ki. Mukwano saba obuuzeeko ku mulabi wange owa KTV. Omulabi wa KTV tusanyuse okubanga gy'oli eyo otulaba. Amannya Ariong Tom Opio naye wano aganguwa okwogera geego nti Opio Tom. Mwami Opio Tom, omulabi wange owa KTV ayagala okumanya okola mulimu ki? Ndi muweesi ate nkanika. Mu bintu by'empeesa, mpeesa ebyuma ebikuba bulooka, ebikuba kasooli, ebikongola kasooli, ebisa ebinyeebwa, ebikuba bulooka ngambye bulooka ez'okwokya n'ezitali za kwokya, ez'ebbumba n'ez'ettaka erya bulijjo. Tukanika n'okukanika ebyuma ebiyiikuula ettaka, mwe muli tractor ez'omu nnimiro ne tractor ez'omu nguudo. Tukanika ne generator ennene eza diesel. Nga tonayingira bintu bino eby'okubeera ng'okola ebyuma byonna by'okola, olina emirimu emirala gye wali okozeeko? Mu mirimu gye nali nkozeeko bwe nali nsoma twalina tractor awaka ey'omu nnimiro. Navuganga tractor eyo nga nnima mu nnimiro nsombera n'abantu. Kwaliko trailer, nsomba omusenyu n'amatafaali n'ebintu ebirala byali byetaagisa. Natundako soya, omusiike n'ebinyeebwa ebisiike. Twapimisanga busaanikira bwa bidomola ebiseera ebyo n'obuntu obwali bwenkanankana bwe butyo. Natundako ebikajjo, nasalako watermelon nga bw'olaba batambuza mu kibuga muno. Nasalako watermelon ewaffe kuba nalina ennimiro ya watermelon nga ndoza nze nasooka okulima watermelon mu kitundu kyewaffe. Kati abantu bangi baali tebamanyi watermelon bwafaanana naye nga bamanyi nsujju. Kati nga nteeka okusooka okugenda mu katale ak'omubuula akaaliwo nga nsala watermelon bwe mpa ku bantu baliyeko bwe baamanyira ne batandika okumpa ssente. Kati gye mirimu gye nasookeramu okukola nga nkyali muto nga nkyasoma. Ki ekyakozesanga emirimu emingi gino? Otunze soya, otunze watermelon, ki? Amaka mwe nakulira kitange yali musajja mukozi ne mmange yali mukyala mukozi. So bakola inspiration mu bulamu bwange okutandika okubaako kye neekolera nze mwennyini okweyimirizaawo. Tuvudde emirimu gya watermelon okubeera ng'otunda soya, ojja otya okuyingira mu bintu bino eby'okuweesa? Twalina tractor awaka nga bwe nkugambye. Yakola kinene nnyo okunteekateeka n'okunnuŋŋamya mu field mu kisaawe mwendi. Emirimu gye ndimu nasoma misome. Wagisomera wa era? Nasomera ku Uganda Technical College Elgon. Nasoma diploma mu mechanical engineering. Bwe nvaawo navaayo mu 93 ne ntandika okunoonya emirimu ne nkolako ne MC Industries e Katwe. Actually nasookera wa Musa Bode. Nakola eddakiika 3. Obwongo bonna wabujja wa Musa Bode? Eddakiika 3 wa Musa Bode. Ne nkolako ne MC Industries Mwanga Combined e Katwe. Ne nkolako ne Shumuk ng'ekyayitibwa East African Aluminium Works. Kati nenvaayo nenzira mu kyalo oluvannyuma lwa kitange okuwummula mu 95. Bwe nzira mu kyalo nentandikayo workshop, nentandikayo ekkolero erikola amadirisa, enzigi n'ebintu ebitonotono mu katawuni mu kabuga mwe nzaalibwa. Nabeerayo ebbanga lyawera emyaka nga 8. Obulamu ne bukaluba nnyo nemba mu mbeera ey'okuyaagayaga, simanyi oba olwo olulimi Luganda.
kati nensalawo nveeyo ate nkomewo mu kibuga e Kampala noonye ku mirimu n'ekyokukola. Bwe nali nzija nalina ka box lwoliba otuuse ku workshop ewange kukolero nja kukulaga ka box kaliko ndooza inchi 10 kalimu supaana zaali teziwera 20 kenajja nako nga nina mwanyinaze abeera ebbanda awo gwe mukisa gwe nalina nti wenali ngenda okutuukira nalinawo naye nali siinaawo nsimbi mu nsawo naliko omukyala ewaffe gyenzaalwa nva Teeso naliko omukyala n'abaana 2 nabagamba bugambi nti nze ngenze naye bwe ngenda nja kudda nabakolera shopping mu kiseera ekyo yali wa mitwalo 2 ebijanjalo n'amanda n'akawunga byali bimazaako wiiki singa 4 oba mwezi mulamba so nenvaayo nenzija muno kati bwe nzija muno nga nkutte toolbox yange nensookera omwami bamuyita Hassani alina bitractor mu Kisenyi awo. Mwami Opio twogerera mu myaka ki egyo? 2022 lwenkomawo muno mu kibuga era bwe nkomawo nengenda ewa Hassani nembeerayo nenzirayo ewa Mwanga combined nembeeyanjulira nti nkomyewo ne babanga buli lwe baba bafunye ekyokukola nga bampita ewa Hassani nabeerayo emyaka gyali 2 nenfuna omusajja yali ayagala okumukolera ekyuma ekikuba bulooka nampa capital nentandika okumukolera ekyuma ekyo nenva ewa Hassani nempangisa mu kifo ewange wengenda okukolera mu katale k'abaveterani akaali ak'abaveterani bakasendawo kati waliwo kibaati natandikira omwo workshop eyange yatandikira omwo nga nkola kyuma kya mwami we ekikuba bulooka bwe kyaggwa nentandika okwetengerera abantu bamanya nti nkola ebintu ebyo batandika okujja nga baneeyanjulira banoonya emirimu baagala bakolera ebyo nentandika kubanga bwe nabeera ewa mwami Hassan nafuna contacts abantu abali balaba nga nkola bulungi okubakanikira tractor ne batandika okujja n'okunoonya nentandika obubakanikira tractor ezo kati bwe nvaawo ewa Hassan nengula mashini ezasooka zaali 2 waliwo mashini ewagala gye bayita hand grinder ne drilling machine mukutandika workshop ne welding machine yo najja nayo nava nayo mukyalo ewaffe gye nali nkozesa mulundi guli kati bwe ntandika ebintu ebyo mu kukola nagenda nga Katonda ampa omukisa mpola mpola nga ngenda mpeza mashini ngenda mpeza abantu abammanyi ngenda mpeza abantu abampa ebyokubakolera workshop negenda ekula bwetyo. Mwami Opio Sokolindeko ovudde mu kyalo toyina sente n'abewaka wabalekera emitwalo 2.5 sente zino ezitandikawo business eno wazijjawa? Sente ezitandika business saali na sente mu mpeke zibalwako naye nalina skill nalina obukugu nalina kyensobola okuguza omuntu okuwa omuntu omulala ye nampa ensimbi nze nemuwa kino kyemmanyi nali manyi okukanika nali manyi okuweesa kubanga nabisoma kati ngambye nti ensimbi ezaggulawo workshop nasooka kuzifuna ku musajja yali ayagala okumukolera ekyuma ekikuba bulooka okumuwogereza nno akkirize ampe sente nga talabyeko kyuma tekyali kyangu. Osuubira zaalinga mu sente mmeka? Yampa obukadde bwali 4 mukolera ekyuma ekikuba bulooka nga kya yingini bukadde bwali 4 bwe yampa nengulako materials nengulako machines nempangisaako n'ekifo nentandika ekyuma ekyo okujjako okumpa ekifo wenkolera n'okutandika workshop saakifunako sente ziri awo nti nina sente zenafiisaawo naye ombuuza ekibuuzo nti sente wazijjawa abantu babeera ne sente naye nga balina bye beetaaga kati omuntu oteeka okuba nga olina obukugu olina kyotunda kyowa omuntu olina akuwa ensimbi ze nakirina sente zaavaawo. Ku Opio Engineering Works biki bye musinga okukola? Ku the Opio's Engineering Works and Supplies Limited tukola ebyuma ebikuba amatafaali ag'ettaka erya bulijjo n'ag'ebbumba aga sementi byonna tubikola tuweesa n'ebyuma ebiyambako okukyusa kasasiro wawaka okumufuula amanda agafumba both ng'osobola okufumba okukozesa amanda ago okufumbisa n'okutunda tukanika generator eza diesel ennene tukanika ebyuma ebiyiikuula ettaka hydraulic systems tukanika automatic transmissions
tukanika pneumatic systems mu bintu bye tuweesa ngambye tukola ebikuba bloka ebikola briquettes ebikuba kasooli ebisa kasooli ebisa obuwunga mu kasooli ebikongola ebinyeebwa ebikongola kasooli haras n'ebirala bingi by'obwoyagadde byonna tulina n'obukugu specifically mu aluminium nti ewaffe bwe tuba twokya aluminium tetukozesa gas tukozesa masanyalaze. Mwami Opiyo oyina omulabi wange wa KTV gw'obuziza pneumatic systems kikola ki era kya mugaso ki? Ekigambo pneumatic kigambo kya Luyonaani kitegeeza mpewo. Kati ebyuma byonna ebikozesa compressed air, compressors zipika empewo byonna ebikozesa empewo epikiddwa nefuna pressure munda nga compressors zibeera ku petrol stations. Ebyuma mu factories mulimu ebitunga, mulimu ebipika, ebifuuwa naye nga bikozesa empewo kuŋŋaanyiziddwa wamu n'eba nnyingi naye ng'eri mu kifo kimu. Empewo efaanana bwetyo systems ezikozesa empewo ezo zetuyita pneumatic systems. Systems ezikozesa ebyuma by'empewo waliwo abalina amakolero ag'embaawo nga makolero gaabwe ebyuma ebitambuza embaawo okusitula okussa okuzza eno okuzza eri nga bikozesa mpewo eri compressed empewo epikiddwa nga nyingi. Ebyuma ebyo bye tuyita pneumatic systems bye tukanika. Kati bwe tugamba pneumatic tutegeeza byuma ebyo ekyangungu compressors ezibeera ku matundiro g'amafuta ebipika empewo ezo tukanika compressor silinda zaazo n'ebyuma biri ebirala ebikosa empewo eyo okutambuza okola emirimu. Wemba neetaaze ekyuma kino bibaawo oba nkola bukozi oda? Pneumatic systems tetubikola tuddaabiriza. Bw'oba okirina nga kyayonooneka, bw'oba okirina ng'olina kyeyagala okwongerako oba oyagala okukyusaako, tuddaabiriza ne tukikola nga gwe bw'okyagadde, naye tetubikola. Ebya pneumatic tetubikola. Twogere ku bino ebya kasooli ebya buloka. Ebya kasooli tubikola, ebya buloka tubikola. Waliwo ebiriwo byojja n'olabako bye twakozesanga standard nti akatale kaffe katukole size eno. Kati gwe bw'ojja nga size gy'oyagala terimu ebyo ebikoleddwa ebiriwo, oteekayo order. Bw'oteekayo order ne tukikukolera ne tukuwa obudde bwe kinaggweera ne tukukolera n'okikima n'okitwala. Naye nga waliwo ebiriyo byojja n'olabako. Omulungi alaba KTV ndowooza Mwami Opiyo omutegedde era omuwulidde gye yatandikira yasiikako soya ate era n'akolako ng'atunda watermelon ate ne bino byalimu ssaawa za kaakati. Tugenda kubeera nga tukomawo ng'atubuulira ebizibu byasanze kw'ossa n'ebirungi. Tova ku KTV programu Ntuuyo zange gye tasanidde kwera ng'osubwa nkomawo.